Mukulikira nnyo basasi baffe ku Parliament y'eggwanga butereevu tukomyewo wano ku House of Prime Ministers International ekibadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus. House of Prayer eyongedde okweteekateeka obulungi okulaba nga etangira abakkiriza okubanga bafuna obulwadde buno. Kale buli atuuka ku ttaka ettukuvu e Canaan anaaba mu ngalo era nga ekimu ku kutuukiriza ebyo ebiragiro ebyaweereddwa ministry ey'ebyobulamu. Somebody has been found with coronavirus in Kenya. Oluvannyuma lw'ekirwadde ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus okutuuka mu ggwanga erya Kenya wo ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land ebikozesebwa okwetangira ekirwadde kino bimaze okuteekebwa mu bifo byonna abantu we bayingirira. Abantu abeetabye mu kusaba okwamalya g'ekyemisano olwaleero babadde basooka kunaaba mu ngalo nga bayingira era nga bagoberera bulungi ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. N'omulanga gwa minisita w'ebyobulamu nagwo twagutadde mu nkola. Bameka abayingidde wano ng'omaze kunaaba mu ngalo? Emikono girabye teri n'omu atanabye mu ngalo. Kati eyo expense nayo yazze. Kyobulaba tulina okusaba ennyo ekirwadde ekyo kye bayita coronavirus kirangirwe nti mu nsi tekikyalimu, tuli mu zero. Omusumba Loisias Bujingo asinzidde Canaan Land n'ategeeza nti ekkanisa egoberera amateeka ga gavumenti n'okussa ekitiibwa mu bulamu bwa bannayuganda. Ategeezezza nti okuva n'olwaleero buli nkuŋŋaana zonna ezigenda okubeera ku Canaan Land abantu baakugoberera amateeka agaateekeddwawo minisitule y'ebyobulamu okwetangira endwadde eno eya COVID-19. N'olwekyo njagala kutegeeza abantu bonna nga sinagenda mu giri mpanvu nti tukoze enteekateeka ezimala okuhostinga emitwalo ng'etaano egy'abantu abanaabeera ku night prayer olw'okutaano luno n'olw'omukaaga oba mutwalo oba ebiri ku lw'omukaaga ku Sande ne bagenda aba mitwalo 10. Tukoze enteekateeka ezimala. Akubiriza ebitongole amakanisa amalala awamu n'ebifo ebirala ebikuŋŋaaniramu abantu ebyolukale okugoberera amateeka gano basobole okukuuma obulamu bw'Abannayuganda. Everyone must pray. It is affecting everyone. Not only the traders that were going to those foreign countries, the importers and exporters, but also the believers. Mawulire gagamba nti mu mawanga yitalewa papa service kati azigabira ku social media. Tewakyali okuŋŋaana, masomero bagaggaddewo, amasinzo tegakuŋŋaana. You can imagine sitaani ebyabinyumirwa ayagala abasinza balema okuŋŋaana. Naye twebaza Mukama olwa gavumenti ya Uganda eyateekawo eddembe ly'okusinza abooluganda. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Constitution ya 1995 yatuwa eddembe ly'okusinza newankubadde nga waliwo abayaaye n'abafere n'abalimba, naye ate essala y'omutuukirivu ne bw'abeera omu ekola. Omusumba yeebazizza Katonda olw'obukuumi bw'atadde ku ggwanga lyaffe Uganda n'ategeeza nti mu mawanga amalala n'okukuŋŋaanira awamu babiggyeewo. Yeebazizza gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo olw'obukuumi era n'asabira ne bannayuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu Katonda ayanukuze muliro ku kirwadde kino. Mukama tugatta ennyiririzo n'ez'omwana wo Yesu nga tuyita omuliro mu nsi yonna nga twokya ekyo kye bayita coronavirus. Weebale Mukama kubanga Uganda ogikuumye tewanabaawo keesi n'emu. Ate weebale Mukama olwa gavumenti okukulyetinga awareness. Weebale Mukama tukwebaza nti obujulizi bwe twebaliza kati bwe buli bwe tugenda okulira nga baga nti eddagala lirabise n'ababadde ku bitanda bonna basiibuddwa nga bwe kyawuliddwa nti omulwadde yasembyeyo okubeera nga abadde ne Ebola yasiibuddwa e Congo. Ensi ezituliraanye naffe ffennyini ne tubeera Ebola free. Bwe kityo Mukama kiveeyo kirangirirwe nti kaakano ensi eri coronavirus free in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Olwaleero abakkiriza baakusuula ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land era ebyokwerinda n'ebikozesebwa byamaze dda okuteekebwa mu kifo kino kyonna. Byabwire Moses ne Godfrey Tumwebaze, Salt TV, Omonyo.